Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Njagala tufumitirize nnyo ku bubaka obuli mu Yokaana ensula 17 olunyiriri olw'15 nga lugamba nti sikusaba obajje mu nsi wabula obakuumenga obawonye omubi. Kristo yali asabira abayigirizwa akaseera ako bwe yali nga ali kumpi okuddayo mu ggulu. Yasabira abayigirizwa naye olunaku luno olwaleero Katonda era Kristo akusabira agamba akusabira naawe, asabira ggwe nange nti tatusabira nti tuve mu nsi naye atusabira Katonda atukuume mu nsi muno kubenga atuponye omubi. Kristo amanyi bulungi nti mu nsi muno si waffe. Mu nsi muno mulimu ennaku, mu nsi muno mulimu ebizibu bingi naye atugamba tugume kuba ye yawangula. So owooluganda ow'omukwana ali eyo nywerera ku Yesu kuba Yesu ebyo by'oyitamu ne Kristo yabiyitamu. Kyova olaba atusabira Katonda atuyambe tulabike nga tuwona omubi tusobole okuwangula mu nsi eno ey'ekibi. So owooluganda ali eyo, Mukama ali wamu naawe mu mbeera yonna. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Mwagala wasuza otya? Mukama kukumye oli bulungi, nanga nkuumye oli bulungi. Enkya ya leero era tuzze okwongera okuyiga ku kigambo kya Katonda. Nze ayimiridde wano atudde wano mu maaso go, nze Kato Derek Ssebunjo, muddu wa Mukama era nga mpeereza mu kkanisa y'aba Seventh Day y'Abadventi naye nga mpeereza wali ku Kampala Central awo ng'omukadde. Era twebaza Mukama nti ampadde n'omukisa era okujja okuyiga gabanako ebigambo ebirungi naawe ku puroguramu yaffe n'eŋŋanzi ensulo y'okumakya ku 3 ABN TV. Era nkwegayirira muganda wange nti tegezaako ne mukwano gwo nti tubeera wano ffenna tuyiga ekigambo kye buli ku makya. Tunegabana ffekka. Era nnyongera okugamba weekwase Mukama bw'obanga wasuze nga toli bulungi nga waliwo ebyagaanye olunaku olw'eggulo, Mukama leero agenda byonna bitereeza. Mwesige bwesizi, mukwase obulamu bwo, mukwase bizinensi yo, mukwase omulimu gwo, mukwase ofisi yo, byonna mukwase amaka go, mukwase abaana bo. Njagala okutegeeza mukwano gwange nti Mukama bw'ayimirira wakati mu byonna bijja kutambula era ojja kufuna essanyu mu mutima era ojja kwongera okumwesiga. Enkya ya leero tugenda kuyiga ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti kulembera ng'ekyokulabirako. Kulembera ng'ekyokulabirako. Tuyina
mikwano gyaffe abali mu buweereza bukulembeze naye nga tebawadde kyakulabirako kirungi naye nkyayalero tunaaviira wano nga ffena tutegedde Mukama Katonda kyatwagaza okukola ki okukola ng'abakulembeze okubeera ekyokulabirako ekirungi okutandikira ddala mu maka gaffe okugenda mu community mirirwano n'eggwanga lyonna. Nja basaba ffenna tugenda kukwatira bayibuli zaffe bw'obanga oli ekwata bayibuli yo nange eyange yino ngirina tujja kubikkula mu Timoseewo ekyokubiri olunyiriri olusooka essuula esooka olunyiriri olwokutaano. Timoseewo ekyokubiri essuula esooka olunyiriri olwokutaano nga nze nja okusoma ebigambo bino biwandiikibwa Pawulo nga wandiikira Timoseewo omuvubuka omuto omuvubuka eyali omuweereza mu kkanisa omuvubuka ekyokulabirako ekirungi omuvubuka eyali omukulembeze buli omu gwakola ki gwe yeegomba oba aweesa Mukama ekitiibwa. Bigamba bwe biti nti era najjukizibwa okukkiriza okutali kwa bukuusa okuli mu ggwe okwabeeranga olubereberye mu jjajjaawo Loyi ne mu nnyoko Ewuniike era ntegeere ddala nga kuli ne mu ggwe kukkiriza okutali kwaki kwa bukuusa. Tugenda kulaba Loyi ono jjajja wa Timoseewo ne Ewuniike wa Eunice maama we bakola kitundu ky'oteekateeka omuvubuka ono okubeera omuki omuweereza wa Mukama yeenyumirizaamu ekkanisa ne Pawulo yennyini. Akati bazadde bannange ng'abazadde tukimanyi bulungi nti engeri gye tweyisaamu ekola kinene nnyo okusikiriza obulamu bw'abaana baffe era mu ngeri ey'amaanyi. Bwe tubeera nga ate nno si na bazadde bokka buli kinomu kufe ng'oli muntu mukulu ng'abaana bakutunuulira okola kinene nnyo. Abaana bano bakwetegereza enkaliriza engeri gye weeyisaamu. Bw'obeera nga enneeyisaayo si nnungi njala okutegeeza muganda wange nti owa ekyokulabirako ekikyamu eri abaana naye bwe banga enneeyisaayo nga nnungi Mukama akuwa omukisa kubanga abaana bakwetoolodde emikisa mingi nnyo nti bagenda kufaanana ekyo ky'okola ki ky'oli Mukama waffe. Era njagala okukoowoola bannange ffenna abaweereza ba Mukama abazadde nti tubeereko ekyokulabirako ekirungi eri abaana bano. Abaana bano bwe batutunuulira balabe Kristo ali mu ffe, batutunuulira balabe ekisa balabe okwagala. Bwe baba batutunuulidde abaana balabe bafune nyinza kijjayo ntya abaana babiri nga kugamba mwoyo akola mu ffe nga naye bakola ki nga bamulaba. Abazadde abasinga obungi bandiyagadde okukola ki okukola kyonna kye bayinza okuyamba abaana baabwe okutunuulira eby'omu ggulu. Bafaayo nno abazadde saagala kubanenya eri abazadde abeesigwa abafuba okuteekateeka abaana baabwe, bafuba okuyiga n'abaana baabwe, bafuba okubeera ekikolabako ekirungi eri abaana baabwe gye bali. Era nga bw'olaba nti Timoseewo naye yali mukristaayo mukuukuutivu mu kkanisa. Ekkanisa eyasooka ey'abakristaayo yali muvubuka mulungi nnyo, yali muvubuka muteeketeeke, muvubuka nga muweereza wa Mukama ow'ekyokulabako ekirungi, ekkanisa nga emwenyumirizaamu. Muvubuka nga mwesigwa eri Katonda we, yafuna ekyokulabako ekirungi, yateekebwateekebwa jjajjaawe ne maama we. Kakati nno bazadde baffe abakyala mukoze ekitundu kyammwe oteekateeka abaana kubanga mwe musinga okubeera n'abaana bano yadde naffe tuvunaanyizibwa ng'abaki ng'abasajja. Bajjajja muli eyo abaana bagenda nabamulirako gye muli abaana ne mbakola ekyejo. Era njagala basaba bajjajja nti mwongere oteekateeka abaki abaana babeere nga baaki bakyakulabirako kirungi kubanga omwana yenna bw'aneeyisa mu ngeri etali nnungi tugenda tunenya ggwe mami we nti omwana waffe gwe wakola ki gwe wamwonoona yadde dadi naye akola ki avunaanyizibwa. Naye nga mami bw'oba oyonsa akabebi ako ng'okayonsa okabuulirira okanyonyola nti mwana wange kulanga oli mwana mulungi, oba ng'okambaza pampa ng'okanaaza oyogerako nako
oyogera nako n'okategeeza ku bulungi bwa Mukama, oyinza okulowooza nti tategeera naye akola ki? Obwongo bwe buba butegeera, ayiga mpola mpola. Nze ndabidde ku babebi baffe nti bw'omugamba ekintu nti tonnuma yadde bebi era tajja kukola ki, bw'aba agenda kukuluma ng'alekeraawo okukuluma naye nga wa myezi 4, olowooza nti takola ki? Tategeera. Kakati omwana oyo aba akola ki? Bw'oddiŋŋana ekintu aba akola ki? Ategeera. Mukitegedde mikwano gyange? Abantu bayitirivu, abantu bakoze ki? Abantu enkuyanja y'abantu abali eyo bantegeeza nti obukristaayo bwa leero abantu babuvuddemu kubanga tebafunye kusikirizibwa kukola ki? Kuva mu bantu bakoze ki? Babeetoolodde. Gye bali bangi mbalaba. Abavubuka tubeera nabo eyo, batuuka ekiseera bw'akula n'ava mu kkanisa. Bw'aweza emyaka 18, 20, 25, 3 n'ogamba nti kiki? Naye teyafuna kyakulabirako kirungi okuva mu bazadde be n'amwetoolodde. Bajjajjaabwe baani tebalaba kutya mu Katonda kuli mu bantu bano. Era nabo bagenda okukula nga tebakola ki? Tebalaba makulu. So ng'ate era tulina n'abantu bangi abavubuka n'abantu abakulu abanywedde mu kkanisa olw'empisa olw'ekyokulabirako ekirungi bazadde baabwe kye baakola ki? Kye baabalaga. Nabo bangi nga baweereza ba Mukama. Ekyo nakyo kiki? Kikulu. Ate eriyo abantu bangi kati abali mu buweereza. Tulina abasumba, tulina abakadde b'amakanisa, tulina abakyala abaweereza abalungi, tulina abadinkoni, tulina abadipaatimentozi, ng'abantu abo bonna baateekebwateekebwa bazadde baabwe okufuuka kye bakola ki? Kye bali. Tulina bannaffe, mbeegomba nnyo bannaffe Bannakenya. Baweereza abaana ne basoma, ne baweerera abaweereza mu matendekero gaffe wano eno e Bugema n'ewalala yonna. Naye ffe Bannayuganda ne tukoze ekitundu okukola ki? Kuteekateeka abaana baffe. Naye bannaffe bali baweerera abaana ng'ekyalo ne basoma era bateeseteesa abasumba bangi, abaweereza ba Mukama bangi. Bakoze ekitundu kyabwe n'obwesigwa era Mukama akole ki? Abawa omukisa. Naye ffe tukoze ekitundu kyaffe n'obwesigwa, tusabira abaana baffe. Bwe tuba tukeera ku makya wano okudduka tubeera mu wasiwasi. Twasuze tulina ebitamalirize olunaku olw'eggulo, ate tulina n'ebirala bye tulina okukola olunaku olwaleero. Akati ne tubeera nga tutambulira mu mbeera eya wasiwasi. Naye singa tufunayo ku budde ne tufukamira ne twebaza Mukama olw'ebirabo bye yakola ki? Bye yatukwasa. Bwe tumala okumwebaza ate ne tumusaba ayongere tuwa amagezi okulera abaana bano mu kumutya n'okumutegeera, kubanga si mulimu mwangu nga bwe tukola ki? Bwe tulowooza. Gwetaaga abantu abali committed mu buweereza. Njagala obategeeza nti tosobola kupima n'omalayo ekitundu abazadde kye balina okuzannya mu nkulaakulana ey'ebimwoyo by'abaana. Tuyinza kupima nti kakati singa mba nkoze ekitundu bwe kiti okutuuka ne mwana wange mbadde mbayigiriza ne mbateekateeka ndi kati bamaze okusoma university, kati bakuze ne bwenkola ki? Ne bwembaleka. Abaana abo bw'obanga okyali mulamu obuvunaanyizibwa era okubasumba kutuuka bw'olyawukana nabo n'ogenda mu ttaka oba bo bwe bali kusookayo oba okutuuka Mukama waffe w'alikomawo ffenna n'akola ki? N'atwala mu bwakabaka obw'omu ggulu. Tuvunaanyizibwa okusigala nga tulera abaana abo mu kutya Mukama. Ekitundu kyaffe gye tulina okuzannya tekikoma. Buli kiseera, buli lunaku lujja n'ebyaki? N'ebyalwo. Buli lunaku experience ndala nnyo gye tulina okukola ki? Okubeera n'abaana bano okubalaga Mukama. Abazadde naddala balina omulimu munene nnyo, omulimu gwe ntegeeza nti tegukoma mu kuyigiriza abaana ennono za Bayibuli. Naye ate ekisinga okuba ekikulu okubeera ekyokulabirako ekirungi naddala mu bukristaayo bwaffe. Ekyo kikola kiri nnyo okusikiriza abaana. Ne bw'olibeera ng'oli muweereza mu kkanisa, ng'ekkanisa yonna evunnama n'ekola ki? N'ekusinza. Naye nga bw'oddayo mu makaago
ng'oli mukambwe toddibwamu kyoyogera tekiddibwamu okuba mukyalawo ng'omukyala nga tossaamu kitiibwa bbaawo togula abaana tobalabirira ewaka tolabirira abantu waka togula byakozesa tebalina kyebakulya abaana bambala bubi basula bubi temuyiga mwenna temusaba byonna byokola byonna ng'oli ku kkanisa eyo bigenda kunkumukanga entunga ekola ki eyiika kubanga towadde baana kyakulabirako era kijja kunakuwaza nnyo ng'okuze ng'okaddiye abaana bonna bwewalera bafuulume ekkanisa bagikulekere n'abantu bewalinga okola ki ng'olabirira olyoke onakuwale ojja kwevuma mukama naye mukama nga ye yakola ki nga yakutegeeza era yakuteerawo abantu abaketodde bonna balina ebyokulabirako ebirungi naye nga tebakola ki nga tebabitunuulira. Eriyo abaana bangi bayitirivu abazaaliddwa mu kkanisa ne bakuzibwa mu kkanisa naye kati ng'ekkanisa baagivaamu dda olw'okubeera nti tebaalaba bukristaayo nga boolesebwa mu bulamu bw'abazadde baabwe. Ekisinga okunakuwaza be baana b'abasumba, abaana b'abakadde, abaana b'abaweereza. Omwana n'ogamba omwana omusumba n'akula n'ava mu kkanisa. What happened? Ki ekyaliwo? Ki ekyabaawo? Omusumba ono teyakola kitundu kye, mukadde waffe tewakola kitundu kyo, muweereza wa Mukama. Kiki ekyagaana? Tewalina kyakulabirako kirungi kyewalaga eri omwana ono. Abaana bangi naye ng'ensonga esinga okuba enkulu eri emu nti tebaalaba kyakulabirako kiki kirungi mu bazadde baabwe, mu baganda bwabwe abakulu abeetoolodde, mu baweereza mu kkanisa yadde si bazadde baabwe, abasomesa b'abaana, ku b'emirirwano n'abantu bonna. Njagala bakubiriza nno nti bulijjo tubeere ekyokulabako ekirungi eri abaana baffe nti bwe banaatutunuulira bajja kwegomba okuweereza Mukama kubanga kye banaalaba mu ffe kijja basikiriza. Singa abakristaayo babeera bamusibira mu bbwa nga bwe mbategeezezza mu maka gaabwe, abaana nga babeera mu dduka bw'okoma oba oti n'oggulawo geeti ng'omwana abadde atudde mu TV bagenda gikulekera bagende mu buliri beebake. Njagala okutegeeza nti abo bonna abaana b'olina mu maka go togenda kufunamu mwana n'ogwo. Bagenda kukulekera amaka go nga bakuze tebalikoma okulaba. Namba 2 bagenda kukulekera n'ekkanisa. Bajja fuluma ekkanisa bagende kubanga baakutunuulira ng'oli munnanfuusi. Oli mukristaayo kungulu ekifaananyi ky'otulaga kirala nnyo. Munda ekifaananyi ky'okola ki kyoyolesa kirala nnyo. Bakutunuulira balaba omuntu omukuusa awedde emirimu. Ekyo kikafuuwe nnyo, kintu kibi nnyo. Njagala obbeegayirira mikwano gyange, mukwano gwange gwatulaba enkya ya leero nti tuleme kubeera bannanfuusi abakristaayo. Bwe tubeera eno twogera kirala, bwe tuddayo waka tukola ki? Ekifaananyi kye twambala kiki? Kirala nnyo. Ekyo Katonda affe takola ki? Takyagala. Ate nno Katonda teyeetaaga muzadde atuukiridde, nedda. Era omuzadde oyo atuukiridde taliiyo, ndowooza ali mu ggulu. Naye kuno ku nsi takola ki? Taliiyo. Mukama kyatwetaaza tukole ekitundu kyaffe mu bwesigwa, ebisigadde tubirekera ani? Mukama. Okukuza abaana kintu kikalubo, si kyangu. Kyetaaga ne tubeera nga tukuguka mu kyo n'okulemerako. Okuguka kwe kuno kwe ŋŋamba oluusi tugenda tunakuwala ne tutegeka semina z'abaana ng'abasomesa b'abaana ne muyita abazadde mujje tuyige. N'ofuna era abasomesa ne bajja ne bakola ki? Ne bayiga. Oluusi ate nabo baagala kukola ki? Naye bateeka speech dde ku ssomero eyo. Abazadde ne bagenda ne bafuuwa n'abaana ssente, omwana ng'azina ne bamufuuwa ssente. Kale naye biri bya nsi naye bikola bikulu. Naye na kino giki? Naye bikulu. Wetaaga okwongera okukuguka kubanga bingi bye tutamanyi. Experiences ze tugabana nnyingi kuva mu bazadde bannaffe. Obeera omusomo nga guteekeddwa ogw'abaana jangu tuyige ffenna. Ekyokubiri
n'okulemerako abaana bano banyiiza abaana batujjako waya abaana batunyiiza abaana bakola ebintu ebitumalamu amaanyi ng'abazadde newe abagenzi bakula naye ate tetukola ki tume kusuula buvunaanyizibwa bwaffe nti olw'okuba jjo wanyiiga wamukwata nga akoze ekisobyo bwekiti agenze ku ssomero bamuwadde suspensioni bamugobye mu ssomero kubanga yatolose n'agenda ne banne mu kukola ebikyamu mu disco mu ki bamukutanywa sigala omwana omuto n'okola ki tomuvaamu kubanga omwana ono yeetaaga okukola ki okulunganyizibbwa kw'omuzadde omwana genda maaso ng'omugunjula genda maaso ng'omuwonga maaso ga Mukama tomulekerera kati bw'ona omulekerera ate ensi emugunjula ensi egunjuza ki ensi engunjula ensi si nnungi gwe omwana Katonda yamuka omugunjule neki n'ekisa tomulekerera lemerako ng'omuzadde kituyita commitment kikulu nnyo abazadde abeewombeeka n'okwagala Katonda abazadde abegonjebwa abazadde abagabana n'abaana baabwe buli lunaku ekigambo kyalona nga bwe mbategeezezza ate n'ekkanisa ya Seventh Adventist nteeketeeke nnyo bannange kubanga bafaayo nnyo n'okuteekateeka ebyokuyiga by'abaana ebya buli lunaku tufaayo okuyiga nabo oba tubaleka ne bakola ki olwokuba balina homework mungi nnyo lesoni muteeke eri nammwe musooke mukole ki mukole homework kiri kikulu tumuteeseteese obulamu obw'omubiri naye ate obulamu obw'omwoyo bukola ki bugenda bukonziba ekitali kirungi twagala omwana ono abeere ng'akola ki nga yenna ali balanced mwojjukira bwe twayogeddeko mu Bayibuli Looyi ne Ewuniike baafaayo nnyo okuteekateeka omuvubuka ono Timoseewo okubeera ekyokulabirako ekirungi mu kkanisa nga bamuyigiriza ebyawandiikibwa tebijja tugenda tutunuulira oluusi abaana kati ffe nga abasomesa b'abaana ne tweguma omwana ogenda okula omwana amanyi okuyimba ennyimba scripture song zonna amanyi Bayibuli engoye za Bayibuli azimanyi amanyi okusaba ebintu bino tebijja buzzi kuki ku mmeeza omuzadde oyo afaayo nnyo era singa ofuna omukisa n'otulako naye wansi oba n'ogendako mu maka ge ojja kizuula nti afaayo nnyo okuteekateeka omwana oyo ekyo ky'omulabamu okukola ki okukiraba nga amanyi okubuulira mu bato banne amanyi okusaba afaayo ku banne ebintu ebyo bitaaga okuteekateeka mu baana nga Looyi ne Ewuniike bwe baakola wanadde ogamba nti nno nti naye Looyi jjajja w'omwana nti aa naye yafubanga nnyo naye okulaba ng'ateekako ettoffaali ku ki ku Timoseewo ono ne mami we okulaba nga bateekateeka omwana ono Pawulo bwe yatunuulira omuvubuka n'alaba omuvubuka akola ki omuvubuka ajjudde n'alaba omuvubuka omuweereza atuukiridde maaso ga Mukama baakola omulimu ogusingayo okuba omunene era singa tebaakola omulimu gwo Pawulo yandiboogeddeko Pawulo teyandiboogeddeko era omulimu gwe baakola ffenna gwe nange gwe gutukanidde okukola ki okukola oyinza okuba nga olina abaana gwe kikakatako emirundi 10 ku kinne waakyo okukola ki otuukiriza obuvunaanyizibwa buno oyinza n'okuba nga tulina baana naye ate Katonda era naawe yakuwa obuvunaanyizibwa okulera abaana abakwetoolodde bayinza okuba nga abaana ba baganda bo oyinza okuba nga abaana bwebafuna nobakuza oyinza okuba nga oli mu kkanisa ng'oli musomesa w'abaana era kikakatako okukola ki ekitundu kyo okulaba nga twongera otuteekateeka abaana bano okulaba Mukama kijja tunakuwaza nnyo Mukama bw'alikomawo abaana ne bazikirira abaana bano ne bazikirira Mukama ajja tunenya nnyo nti twafaayo nnyo teekateeka bitonde bye bineeno ekyokubiri kanisa naffe tulina okusomoozebwa nti singa bavuuka abaana bano bakula nga tebateekeddwateekeddwa bulungi ani agenda okulera ekkanisa ey'enkya ate no tubagamba nti ekkanisa eyaleero kale ekkanisa eyaleero ani agenda ogirera nga tugiteeseteese era ekkanisa mu maaso eyo ojja kubeera matiga gaaki g'amaanyi mu maka singa tukulanga abaana tebateekeddwateekeddwa ne bakula muwawa
amaka agenda kuziringitana, amaka bwe gaziringitana mu nsi n'eggwanga teritebenkera. Bwe gaziringitana gavaamu abaana abaine abantu abatali bagunjufu abagenda okutawaanya ensi n'emirembe gye tukola kye tulina. N'ensi egenda kukola ki? Amaka agenda kuziringitana, ensi naye egenda kugootaana. Obufumbo bujja kwonooneka, tebugenda kubeerawo. Ebigenda mu maaso mubiraba. Abaana batandise, abantu bagala kuyingira mu mbeera zitali nnungi. Obufumbo Bayibuli yogera ku kirala nnyo, abantu bakola bintu biki birala nnyo. Kati amaka ganaakula gatya? Tegasobola. Obukulembeze bwe tulina, obukulembeze obukyamu bwonna bwe mulaba, amawanga ge mulaba agatagala obukulembeze, boddayo ne weetegereza obuzibu bwava mu maka. Omuntu teyakola kitundu kye, omuzadde teyakola kitundu kye kuteekateeka mwana oyo eyakula n'afuuka omukulembeze w'ebyobufuzi, n'atandika okukola ki? Okutawaanya eggwanga n'okutawaanya amawanga n'ensi. So bazadde bannange, mikwano gyange, mukwano gwange gwatulaba, njala okusaba oyongere okukola ki? Okola ekitundu kyo mu bwesigo, oteeketeeke omwana. Nammwe abaana, bw'oba ng'oli ku TV ng'otulaba enkya ya leero, beera omwana omulungi. Abazadde bakoze ekitundu kyabwe, bakwadde buli kimu kyonna kye weetaaga, bakuyigiriza, naye naawe era okyalemeddemu, okyayagala sitaani ayongere okukozesa okukola buli kifujjo lyonna, okyayagala okutambulanga sitaani okutambulira wansi w'omulabe sitaani, okukemebwa. Mwana gwe weekube mu kifuba, kkiriza Mukama akole mu bulamu bwo, kkiriza Mukama akyuse obulamu bwo, obeere omwana omulungi. Ekyokulabirako nga Timoseewo, twagala okukulaba ng'okula mu buweereza, naffe tukwegomba. Bwe tukulaba olabika bulungi, onyirira, future eri bright, oli mwana mugezi, naye twagala era okule ng'otyani? Mukama. Twagala okule obeere mwana mulungi wa kyakulabirako, obeera n'ekyokulabirako ekirungi, obeere omuweereza wa Mukama, ogende mu nsi oweereze, obeere twagala Mukama akozese osike n'abaana balala bangi bajje mu kkanisa ya Mukama ekule. So bazadde bannange, mbakoowola enkya ya leero, ffenna abandaba naawe wandaba, ndikkiriza Mukama ffenna atukozese ekitundu kyaffe okwongera okuteekateeka abaana baffe obulamu obutaggwaawo. Katwebaze Katonda waffe, tusaasire, tubeere ekyokulabirako ekirungi eri abaana be watuwa wamu n'abo abatwetoolodde. Kitaffe tuleme okwesitaza abaana bano. Katonda waffe, ku baana abo bonna be watuwa kuleme okubeerako n'omu agenda okubula, naye bonna balokolebwe. Bw'oliba ng'okomyewo, ffenna tusikire obulamu obutaggwaawo okuyita mu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.